Katusabe olw'ekyawandiikibwa kino. Omulungi Mukama Katonda afuuwa ekisa era okwagala Taata tukwebaza olw'akadde kano ak'essaawa ey'omwenda Mukama ke tuli mu maaso go Taata. Mukama Katonda wange omwoyo wo omutukuvu kambiidinge mu kigambo kino Mukama Katonda wange, era ekigambo kyo Taata kakiggwe ku ttaka eggimu era bwe kityo kisobole okumera mu mitima gyaffe mu bulamu bwaffe. Ebigambo byange kabibule ebibyo birabisibwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Weewaawo baganda bange ne bannyinaze, nyongera okubaanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo essaawa ya mwenda ey'okusabira awamu. Ndowoozezaako weewaawo ku kigambo ekiyitibwa omukwano oba ekigambo kwagala. Okwagala, bw'olowooza ku kigambo kwagala, kigambo kigazi. Tukitandikire ku bazadde. Omuzadde abeera n'abaana nga bonna abaagala. Si nsonga muzadde taata, muzadde maama, naye mu baana abo bw'abaagala, buli omu okusinziira ku kikula kye oba Katonda engeri gye yamutondamu eyo gy'amwagalira. Waliwo abaana abamu nga basirise, waliwo abaana abalala ng'ate balalu, waliwo abalala nga bakozi ba mirimu ate nga abalala si bakozi ba mirimu. Kale nno omuzadde oyo oba omuzadde yenna amanya omwana we era n'amugumiikiriza mu mbeera yonna gy'alimu. Abazadde tumanyi kuba kale ku bimu ku bikwata ku baana nti omwana omulalu ennyo mu buto ate taba mulalu mu bukulu, naye ate aba mujagujagu bw'akula mu maaso. Mu bigambo by'emirimu abeera muntu mukozi ate aba anoonya emirimu n'ebintu ebirala okusinziira nga abazadde bwe tumanyi ku biki ebifa ku baana. Naye ate ekigambo ky'obuzadde ekirelated ku kuyitibwa omukwano, ate era bw'okigeraageranya ku mukwano gwa Katonda eri ffe kiyinza obutaawukana nnyo. Ate era omukwano ogwo Katonda gw'ayina gye tuli tegusosola nti ono mukozi ono si mukozi, ono ali bw'ati, ono tampulira ono ampulira. Omukwano gwa Katonda gwe gumu eri buli omu, naye era wabeerawo ekyenkizo ng'era mu bazadde nti omwana omuwulize taata oba maama alaba nnyo omwana oyo. Kye kimu ne ku Katonda nti omwana omugonvu, omuntu omugonvu era omuwulize, Katonda amuwulira mangu era amulaba mangu. Naye nga ffe abaana abatya Katonda abakwata ebiragiro bye awamu n'amateeka ge, baganda bange, waliwo ekigambo kino ekijja gye tuli ng'era kivudde mu Befeeso essuula ey'okuna olunyiriri olwokubiri paka ku lwokusatu. Olwokubiri lugambye nti n'obukakkamu bwonna n'obuwombeefu n'okugumiikiriza nga mugumiikirizagananga mu kwagalana. Ffe tuli bantu abambadde omubiri, tuli bantu abambadde omubiri, naye ekigambo kizze nti mu bukakkamu bwonna n'obuwombeefu n'okugumiikiriza nga tuzibiikirizagananga mu kwagalananga.
luli nno kibadde ku muzadde na mwana, naye kati kifulumye kivudde ku muzadde okutuuka ku muntu ow'ebweru. Ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Buli gw'olaba muganda wo oba mwannyoko mu Kristo Yesu. Nze Hilda kinkakatako okuzibiikirizigana mu kwagala eri muganda wange, naye ekyo sikisobola bwe mba mu nze sirina buwombeefu na kugumiikiriza. Wabula nina kwambala Yesu Kristo ne mbeera omuntu omukkakkamu era omugumiikiriza, omuwombeefu mu maaso ga Katonda, nsobole okugumiikiriza mu kwagala. Kale nno baganda bange, ebyo bibala bya mwoyo. Neera Pawulo ng'atugamba nti tugumiikiriziganenga mu kwagala, si nsonga omuntu akukoze eki. Example esoose waggulu ngibawadde. Brother akoze ekintu eky'obukkakkamu ng'aggyamu omuntu oyo. Mu bukkakkamu obungi n'okugumiikiriza n'atayomba n'atakayuuka, wabula n'amuggyamu mirembe. Olunyiriri olwokusatu, nga munyiikiranga okwekuuma obumu bw'Omwoyo mu kusibibwa n'emirembe. Akoluzungu kayogedde kakiggyeyo bulungi, in bondage of peace. Nga tunyiikiranga okwekuuma mu bumu, obumu bw'Omwoyo. Hilda ndi wano, waliwo muganda wange awuliriza ekigambo kino, ali Oman, omulala ali Uganda, omulala ali Sweden, omulala ali South Africa, omulala ali yonna gy'ali mu America oba wa. Naye mu mwoyo gumu tukwatagana ne tusobola okuweereza wano. Neera mu mwoyo gumu ogwo mwe tuyina okubeera nga tuli mu bondage ey'emirembe. Kale nno baganda bange, katusabe Mukama atujjuza okwagala, tusobole okwagala n'ekitayagalika. Katonda asobole okutuwa obukkakkamu n'obuwombeefu n'okugumiikirizanga n'okwagala eri bannaffe abalala nga bwe tukikola eri abaana baffe, nga tetufudde ku mpisa zaayina mu buto, nga tumanyi engeri y'okumushepingamu, nga tumanyi nti omwana ayina kalakita bweti ate mu bukulu esobola okuvaamu ekintu bwekiti ne bwekiti. Tugumiikiriziganenga mu buwombeefu awamu n'obukkakkamu. Ne bw'obaako kyakusalawo ky'otuuseeko, kisalirewo mu mwoyo era mu bukkakkamu, mu mirembe. Kale nno Mukama anaakuwa omukisa ng'ojjuzibwa omukwagala, ng'era ekigambo bwe kyogera mu byawandiikibwa nti mwagalanenga, mugumiikiriziganenga, kubanga tusobezeganya. Tusoberezeganya. Ng'amazima Hilda nnyinza okuba nga njogera mu kwogera kwange n'ensobya mu butamanya, naye bw'ongumiikiriza ate n'onsonyiwa. Naye ate bw'onsonyiwa nga toyogedde nti muganda wange kino okoze bubi, ate nnyinza okukola ensobi y'emu bwe enkya, naye ate bw'oŋŋamba ntereeza. Kale nno baganda bange, n'ekigambo ekyo katuyingire mu
okusabira awamu.